Tuddako Babakaluba, ne tuddako Musono, ate nange ne muddirira. Bwe twajja amawulire ffe ne tukola ffeesi ennene nnyo emukono okutafaanana na bannaffe abatusooka. Bannaffe bo baakolera nnyo e Kampala, naye nze ne Musisi ne tuleeta amawulire ne tugasawa emukono. Ne tupangisa ne kawofiisi kaffe babiri, nga ye siniya wange era ate omusomesa. Kubanga bwe mbagambye nti weewaawo amawulire bagasoma ku ssomero, naye amawulire okusinga mubeera ogaagala ate n'ogayiga. Tulaba n'abantu abajja eyo ng'amaze okusoma diguli naye ng'ate alina okukomawo wano mu newsroom, oba oliawo omuntu atasomanga nako mu ssomero ate n'amusomesa enkola y'amaki y'amawulire. Musisi ono n'abeera omusomesa wange ate n'abeera siniya wange. Ne tupangisa aka ofiisi kaffe mu katale wali akamukono Central Market. Ne tutandikawo n'ekibiina ky'abamawulire Mukono Journalist Association, nga nze pulezidenti, Musisi vice president. Simanyi lwaki oba siyeya kusekufa nga ate tetutuulanga kulondesa balala. So Mukono Journalist Association n'okukiwandiisa ne tukola ki? Ne tukiwandiisa. Ne tutandikawo n'olupapula lw'amawulire nga baluyita Munnamukono, era nga tulukuba ne tulufulumya era ne tulutunda. Era publication yaffe eyo ne kampuni yaffe gye twakola naye ekyaliyo era tikirabalebeno lwe banasuka ne bangamba tuli ku musolo. Kale ne tukola kampuni nze ne Musi ne tutandika okufulumya olupapula ne bayita Munnamukono. Emirundi mingi mbadde musinkana nga mugamba tutetuzeewo oluki olupapula lwaffe, era mugamba n'omugamba nti nze nagula ebyuma bingi ekkeeyo gyebiri ate n'obusobozi ndowooza nsobola okufuna okugula ebirala. Munnamukono waffe tuteekewo neki ne rediyo. Ennaku ezo gavumenti yalangiridde ekipya kyekyokutandikawo ze bayita community radios. Nti babijjeyo kubanga amawulire tebaagala broadcasting totekwateeka gwe bayita compulsory listener. Waliwo akiteekako wali enasuuti ku makya n'ateekamu nti alina akayimba omuyimbi ono eyafa kakero teekamu Katonda abeera nange. Kati oluusi kankwasa ennaku naye oba njagala okukawulira oba mba sikaagala nteeka okakola ki? Kati gavumenti yagambye ebizinalo bifeewo nereetawo ekintu ekipya kye bayita community radio. Kati batandise okugaba layisinsi, ng'omuntu osobola okugenda n'ofuna layisinsi nga rediyo yo bagiwulira wano Mukono oba Ntaawo wokka oba Nasuuti. Emba tukunoonya musono tuteekewo community ki radio. Nagenza okulaba mukulu Ssenyo nga nkubira ssimu nga ngamba musiwo kimanyi nti yafudde, ng'ate mbadde siwulirangako ti munnange mulwadde ebituuka okukola ki? Okufa. Byetubaddemu ebyobufuzi oba naye Mukama watu bwe yamututte. Njagala kumwebaza ekintu kimu ate ekigulire bannamawulire abato. Amawulire mulimu gwa kitiibwa naye temuli ssente, mulimu linnya. Naye mu kibuga bw'oba oyagala okuba obulungi mu kibuga tokolanga ssente, togendanga n'onoonya ssente mu kibuga kuba tolizifuna. Mu kibuga bakola linnya, essente ne ziryoka zikola ki? Zikunoonya. N'olwekyo ffe ne Musi twakula linnya ng'abantu batulaba ne bagaa nti ab'amawulire baabo. Disitulikiti eyo nga batweraliikirira, simanyi oba bakyabeeraliikirira ennaku zino, okwanika ebintu ebikyamu ebikolebwa. Kubanga omuntu bw'aba akola ebirungi akuyita onalebo jja ngenda kugulawo ssomero, munnamawulire jangu ngenda kukola kino. Naye bw'aba agenda okukola ekikyamu ekyo kyo takola ki? Takuyita. Ate bwe wali obuzibu n'okukyanyiwa oluusi abato okuyita ow'olugambo, amawulire ne gafuuka omulimu ogw'okuyigganyizibwa omulimu omuzibu. Mbasaba
tuli bakuwa kitiibwa abasajja bano bamusi Musono yali Russian trained yali munnamawulire yagasomera Russia eyo tebakulembeza nnyo sente era naye abadde takulembeza ki ye ng'anyumirwa bunyumirwa abadde muwandiseeko wano akabaluwa k'ebyokuwa abaana be nti ye nga yateekawo ekintu kimu nga ye nga yeewuliramu nti wakitalo ng'owaki oba alina engato empya oba ayambaddeyo esaati empya oba nedda mu kisinga anyumirwa kukola maki mawulire era sirowooza nti alese ebingi okugjako okugamba nti omusajja agalabidde wano akoze omulimu gwe ng'owamawulire n'agukolera ddala mu butuufu bwagwo era tumwebaza. Tuboogera naffe okuba mukadde waffe muganda waffe mwanyinaffe lweyatuva mu maaso nakubiri emabega mwebali nnyo obuyambi bwemutuwadde mwebali nnyo okumuleetera mu kitiibwa twagala okwebaza abasumba kulembera ekkanisa eno Ssebo Bishop mwebali nnyo mwebali ddala wali naffe okuba omugenzi wawulira amawulire ate era n'owulira n'enteekateeka zonna Ssebo Bishop Kabuye ne maama naawe twebaza nnyo mwebaliza ddala okubeera mukolo kino wakati ndowooza omugenzi ajja kujjukirwako kya passion buli kintu kyeyakolanga yakikola n'okwagala ennyo era ndowooza abamu boogedde eby'enjawulo nti amawulire agawandiika muganda wakabadde akize professionalism naye buli kyeyateekangako omutima ekikolanga n'omutima gwe gwonna bwe yagende nakaseke namukyalirako era nemugamba nti bino okola biki n'ambulira pulaani zaalina ez'okulima kyamulira agavuddeyo kakati ngenda kukola kino nekino nekimu ate nga waliwo yagambye nti abadde ayagala nnyo oluzungu abadde ayagala nnyo era namba ekintu kyemiisinga nakasike nti amawulire gafuna leeti ekibira amabiri amawulire nga gafuna leeti eri gye baali nga amawulire ag'okumande bagasoma kulwakusatu era bolo naye ngenze namukwegula bolo nagenda balikira nagamba sisera kusitwafuna mawulire naye nga ate bwakimala ekyo n'akomawo mu mawulire nolwekyo tujja kumujjukira nnyo omukwano okusaagasaaga ate n'obutatwala bintu nga nebiva temukanyiza ate nkyamusisinkana nga museka ate abyerabidde ndowooza ali jjajja teyabagambye produce nti ekyempaka ndowooza kava ku jjajja wakasolya mutasingwa saabadde muzulu wa mutasingwa yinjiri omutuufu ankomayi mukama ag'omuzireemu era abikoze nga bwe nabagamba obwamawulire si bugagga naye obwamawulire okola erinnya era erinnya bw'olikola lisobola okutambula ne batandika n'okubuuza oyo yaali nga bwe wobeera bamanya nti oyo agenda kukola ku byansonga obwamawulire kyembakuutira nga tuwerekera Mike Musisi munoonyereze amawulire amatuufu temutiisibwatiisibwa temugulirirwa bwe mugenda okuzimba eggwanga ekkanisa ebyalo n'ebitundu byaffe ebirimu okunyigiriza mu mabba ettaka ababbi ebibira n'ebintu era ebimulaba bye babbye wano mu bitundu byaffe mmwe liiso ly'abanaku mmwe liiso ly'abatalina bwogerezi ng'abamawulire ekyo Mike yakikola kyekituleese okumuwerekera nga tugamba nti Mike weeraba ate netwebaza ne kyaki badde musuumye ya Mount Lebanon okumwongeramu obukkiriza eri Katonda kikola kinene nnyo okubeera ow'amawulire omutuufu n'okubasaasira nze sikyetaaga kwogera bigambo bingi nnyo kubanga ebigambo bingi nnyo tebigenda kutugasa ekisinga obulungi bulijjo okulaba nti mu nsi muno ki kyotaddewo kyokoze ekikyusiza obulamu bw'abantu ate ne kibalekera essanyu tuli wano olwaleero okungubagira omusajja ono Mike Musisi gwebimanyiiza emyaka mingi ate walire munnamawulire omulala naye alina erinnya lyerimu yabeera nnyo mu sports naye omukulu ono kyemanyi nti yeebalira ng'akola amawulire amawulire agaleeta enkyukakyuka naddala amawulire aga development
ate nga ye musajja ateekubiira nti ojja kumusanga nti munnamawulire naye ng'alina kkala eno bweno lwekyo agala okwebaza emirimu egyo gyonna njagala okusaasira ennyo famire abafamire kisalo nnyo kisalo ddala naye bulijjo bw'obeera n'omuntu ng'ono nolaba abantu bonna abazze bwe bati omanya nti ddala alina kyataddewo ekyenjawulo obulamu bwe njagala ngeri enjawulo abalala bonna mwebale nnyo oba tusobodde okusabira omusajja ono wano basema ne banyabo ffenna naddala mu kiseera kino njagala nsikwasibula n'okusa era okuyozaayoza mwenna abayita mu kaloo kano nze nawangula mu ngeri yange ate nyina essanyu lingi nnyo n'eddembe ate njakwogera okuweereza mu ngeri yonna gyendimu n'olwekyo mwenna abayozaayoza ffenna ddala tukole ekyo abalonzi kye batusuubira mwebale nnyo twagala okusabira omwoyo gw'omugenzi omukama gw'ekimmula ekyemirembe zejjo gye kagimu naye Veritas ne bwa Parliament bumwasubwa naye ate era gyendi nebakuumira mu kyalo ekyo n'omukulembeze waabwe paka lwe bakuzizza abaana bagamba kabasengule ku bigere ate bakwate olusemto naye ng'ebigambo byonna nga tujja tukulukana we tuli mukadde waffe musisi oyo y'omu ku bali batuba ku busolo butto ng'agamba amunagakusakola bw'atyo kati weesenga gundi batutaddemu empeke ey'omuwendo njagala kwebaza olw'obulamu bwe bino byakoze kimu kyokka nti buli kintu abadde akikola in a professional manner aba ne professionalism mu mulimu gwe ye munnamawulire abadde afaayo ennyo okulaba wakiri ngawulira enjuyi zombi nga tetaba kulwanya kubafuunya kyebakuute bannamawulire kyekyokka kyemuliza okwiga ku musisi nti munnamawulire mwangu nnyo okujja musisi abadde nakikola njagala kwebaza ku lwekyo era ndowooza kyemalisiza omuyingamo bannamawulire kitofulumyanga amawulire nga tegali balansi funa yonna obalansirengiri then oyo amawulire for public consumption njagala mu kiti kino mumbeere abafamire ya musisi ab'ekika ekyengwa balabyawo bakadde baffe baovasias era twali naye nga tuteekanya kayimba kike tuba tuteekako akanagulagawo puroguramu musisi n'aleeta kino tuteekeko yagala okuddayo okunja mujjukira puroguramu yaffe yalinako akayimba yagala okuddayo okunja natwalirize musisi ne Fred Musisi kayimba ebiseera nali mukulembeze w'abavubuka ekifaananyi ekyokufiirwa musisi naye bagambye abadde balansi nga tasala bwakawala nga tawulidde gwaki bwakalenzi kitalo n'ekitalo ddala sombe yawukalekuka mu kisa Moses Buule Kizito munnamawulire yagakola ne musisi era nga ye yateeka amawulire ate mu kiseera kino nga nze omumyuka w'omubaka wa gavumenti ebuvuma sanyusa okubalaba naye tebakoonye ku kintu ekigamba nti musisi atulekedde omwana mu mawulire ambategeeza olwaleero mwana musi yaweerera omwana mu mawulire bamuyita padde musisi sebo jangu abantu bakulabe nga mutukwasa nga munnamawulire era mutendeke nnyo kitaawe yatwala skills zonna mawulire eza kitaawe era gye buvuddeko omwana ono yankubira essimu ng'atandiseewo YouTube channel eya TV ey'oku mitimbagano ng'ayagala kunkyaza namulabako ne ku TV emu omwana ono kakati musisi atulekedde omuntu mu mawulire sebo mwami padde musisi nkusaba okuva olwaleero waliwo gye wali wagenda eyo mu busomesaamu naye nkusaba
odde mawulire otambuze omulimu gw'ataaka kubanga tumanyi nti oli talente. So abafamire mukkirize musomo tujja mutwala aveeyo. Twagala okwebaza maama mukyala musi olw'okulabirira mukadde waffe, webale kumulabirira. Twagala okwebaza abaana mwenna. Musaba n'abaana bangi naye ebbanga lyonna agatulaga mu ssomo naye ndabyewo abalala awo abamufaanana. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Twagala okunakulira awamu ne Viki, kubanga Viki ye mwana owa Musisi amanyiddwa nga bebi we. So manyi nsobola byonna byayogedde tujja okubeebaza bannamawulire bonna okuba mubaddewo okuba Musisi. Nze Musisi namumanyira ku bbuulo ono. Oluvannyuma ennyo nategeera nti agenda e Nakaseke, eyo gye tuweereza oyo omwana Padde okukola Washington. Era yakimalako bulungi naddayo okugulakiwetinga. Oluvannyuma ennyo namulaba n'ensubuga ono ng'azze mu mikutu egya online. Njagala okwebaza Nsubuga ne banne batawulira Musisi era mu bufunze enkolagana yonna entaddewo enkola y'okutwala legasi ya Musisi mu maaso. Njakubeera supportive gyeri ng'omuntu era nja kusaba Nsubuga ono omwana Padde omunsi mu kifo kya Musisi nja kusaba musaba asobole okutengeera mukyagala okukola okwayogera n'abalyumbi abamawulire bangi kati nekyakwa tayagala kukiraga oba abaatya oba enguzi eyajja jo n'ababulidde abaali ebisigenda kubiddamu. Waliwo n'abaali mu lukiiko olumu nagamba tunabyogera oba tunageruka buulo oyo Kizito RDC obalazeewa baba akyaliwo amanyi kawefube n'engeri twabazimba. Tetwasobola okugenda Adita Anenwa Foundation yasomesa abamawulire okumala emyezi 6 mu Kolio. Nateekebwa mu lisiti ne babayita Musisi n'emyezi 6 n'egikolaki n'egisoma. Yasoma investigative journalism, global reporting and fairness and balancing. N'olwekyo Musisi tuwerekera mumanyi bulungi obuvunaanyizibwa bwakoze naye ne bazadde kyatye kubanga ebamutamba mukisa yali bali kikolimo lyezi lwanaganuka. Bano bonna abazze basanga nobuze ki genda mulisatu matezi kamatafaali tebakulaza akafaananyi kange n'akabisopu oyo kati n'akataana obugenzi okkiriza twaliwo abavubuka abaali envuumuulo era abaakola